In Uganda, he's a legend. Definitely a legend. Thank you. I never see a singer like that in Uganda. Thank you. Legend. Thank you very much. Thank you so much. Music workers mwimbe lwa nsonga terubalina budde bungi era nga basinga bamanyidde nnyo ku nnyimba za Kabaka wa Kabaka yasiima nze muyimbi we omulubiri era Ssebo Kabaka nsiima nnyo Ssebo Ssaabasajja. So music ono lwaleero lwavudde Mali ebivuga ebisinga byolaba kubanga nze Munnayuganda yekka abadde mu programu eno. Habib Koita ava Mali, Ali Keita ava Cote d'Ivoire, so bonna ebivuga bye bakuba biva mu West Africa. So nze neekamu ate ebyange bya Uganda. Ye project bayita Ganda Mandingo Syndicate. Kubanga nze ndi Muganda, bo ba Mandingo. So that's why you have Ganda Mandingo Syndicate. Nakudda mu show endala inshallah omwaka ogujja nga kwakatandika Habib Koita ajja kukomawo ate ajja kujja n'omuyimbi bayita Baseku Kuyate. Bajja kujja ne Habib tudde mu show eno nga tuli abayimbi bana. Habib Koita, Baseku Kuyate, Ali Keita nange. Balinde show endala bweti. Tugenda kugerako omuyimbi omulala omwava e Mali gwebayita Baseku Kuyate. Mudde nnyo amawanga ekyo abasinga bakimanyi. Nkubye nnyo show mu Europe, nkubye mu America ne wabweru wa Uganda, around Africa. Nkubye Mali, nkubye Senegal, nkubye Burkina Faso, nkubye Cote d'Ivoire, nkubye Congo, nkubye Rwanda, nkubye Kenya. Tugenda Kenya week ejja ne bana abasajja. So nkubye Morocco, nkubye Algeria, nkubye wawalala Burundi. Yeah, so I've really traveled. I've been in Seychelles, places, yeah. Bannayuganda basuubize ekyo bagenda osuula mu Joel Ssebuunjo kuba music wagupye mulungi naye tebanakutegeera. Joel tetugenda kugera Lufalansa. Kale twogere Luganda mangu tutambuze ya. Kaakati muganda wange Joel Ssebuunjo. Ssebo. Ekintu kino mu lulimi olwangu bwe mukikubye. Mwebale kusiima. Mukikola mutya? Awe ntandikirawo. Abasajja bano beeri nabo basajja balina experience, basajja ba global world class acts. So experience balina y'amaanyi ekola ebintu bye tukoze. So twetegeseemu ennaku zaffe ndowooza nga lumu bbiri ne tujja tukola ekintu kino. Era tusiimyeyo nti abantu basanyuse. Abantu bonna basanyufu nga woolaba abantu kyewere ne bonna bakyali wano baginyumyako. And I think ekyo kiba kirungi nnyo wegwa abantu ne basigalawo. It means it has been spiritual. Yes, Ssebo. Kakati ekyewunyisa abantu bonna ye sente ze mwasabye ku mulyango ne zibeera nga zezo sente nga ziri wagguluko ate abantu ne bajja. Ate ebintu byetukola birungi si bya bulijjo. Ku bintu byetukozera byo kya bulijjo byetukozera waliwo birabyewa mu Uganda. Actually tulabye nga mukuba instrument abantu ne bakuba engalo. Andi weewo kati ekintu ekirungi kiba n'omuwendo. Kyetwagadde okulaga nti if you do something nice it will have a value. Yes, Ssebo. Kakati Joel Ssebuunjo njagala owe abantu oba abaganda baffe abalala bali mu art osobola ebintu ebitiize naye nga birungi. olowooza buzibu ki obuli mu ba artisi baffe bano abalina okuba tulinawo abalala? Ekyo kyegambye nti abasinga bakoppa, abasinga tebaagala kuba bintu live, baagala kuba bintu bya CD. Ate nga obugagga buli mu music owaffe Africa ow'ekinnansi. Because those are our roots. So tetulina kusuula nnyo music ono ow'obuwangwa bwaffe muguluka wewali ekinyusi kya Africa emirandira gyaffe giri awo. Yes, Ssebo. Thank you. You're welcome. Webale nnyo Joel Ssebuunjo.